po jako akawuwo. Omukulembeze mujjako akawuwo. Olunaku olwaleero gwe tuzze naye tuzze na Dokita. Ono nno Dokita Kayongo Sowedi Male. Dokita Kayongo Sowedi Male agenda kwesimbawo ku kifo ky'omubaka akiikirira Kyaddondo East. Kyaddondo East wetwogerera kati nga ekiikirirwa omubaka Robert Kyagulanyi. Ne mu kalulu akawedde nako yalimu era yavuganyako naye nga teyasooka kuvuganya wabula yajja akalulu kano nga kagenda kuddibwamu naye we yajjira era ne bitatambula bulungi. Kansooke nkuwe Dokita akweyanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso. Bitibwa Sowedi Kayongo Male omusawo omutendeke atwangibwa wano ku ddwaliro lya Ttaku wa Kyaddondo East. Ki ekyakulemesa okuwangula akalulu akawedde? Najja ne plan B naye ey'okuwangula teyali nnyo priority. Wabula nali ekisooka nja kugezesa obuwanvu bw'amazzi. Nali njagala kati ntandika okulaba ebintu bitambula bitya njiga ebyobufuzi n'okumanyika mu bantu. Kuba kizibu nnyo okuwangula by election nga tozze mulundi ogusooka. Olw'ensonga eziwerako. Kubanga by election ekyokusooka campaigning period ebeera ntono. Naye ate era mukyali bangi abagenda okuvuganya. Olowooza n'osala magezi ki ku luno okuwangula abantu bano ofuuke omubaka wa Kyaddondo East? Amagezi genda gasala kati. Wabula natandikirawo gasala ku olwo. Omanyi bw'omala okwekoona obeera mugezi nnyo. Kati natandikirawo ku ekyo ne ntegeera ekyokusooka buli butambula butya. Ekyo ne nkitegeera. Kati ne ntegeera ennyingirayo mu bantu okukampeyingayo otya. Kati era okuva ku olwo saatuula natandikirawo era mbadde abantu bonna mbayitamu mbawa saavisi. Ate kyakubiri nti abantu mu kitundu kino era nga mulingi yonna balina kunnoona lino ly'eddwaliro eribalabirira mu mbeera zonna. Kyakubiri nina n'essomero lwayita Ikira lyerisomesa abaana baabwe. Kakati omuntu anaakolera community oba omulabi eddwaliro ligasa bantu, essomero ligasa ki? Lwaki olekawo obusawo? Sigamba nti oba onoonya ssente oba onoonya kyakulya oba ki, lwaki olekawo obusawo ate oyingirira data game eyo gye bagamba nti data game? Kale ekibuzo kyekyo nkyagadde nnyo naye nze sikkiriza nti data game kubanga kaakati omanyi ekinyingiza ebyobufuzi nti tewali mbeera yonna gy'oyinza kukyusa mu Uganda nga tewaliwo political will, nga tewaliwo byafuzi. Era olaba buli mbeera yonna baga nti kwongeza basawo bagitwala mu parliament ne batusalirawo tubongeze batatukola ki. Watyanga mulinawo abasawo abawera 20 mu parliament olaba ebintu byonna bimugenda okuleeta nga bijja kuyitamu. Wajjanga independent n'olemwa. Sitenda Sebalu yali wa NRM era naye oluvannyuma ekifo kino yakivaamu. Kyagulanyi ate ye najjanga naye independent n'awangula. Kyokka ate kati gwe ojjira ku kadi ya NRM kiki walengedde wali ekisava oba bulijjo oliwayo? Kaakati nti sikulengera wali kisava wabula era mbadde nnyo mu pate eyo nga mu pate yange mwembeera wadde lunajja independent era nalini yensi kwenaalemu. Kaakati tugenda mu kamyufu era ngenda kwesimbawo ne Mr. Stenda mfana n'abalaba n'abaze kuba tunaba kumanya bagenda kwati naye nga nja kwesimbawo mu kamyufu. Bwana mpangula mpagire nze sijja kola ate kwe kugamba nti nze nga independent nja kuwagiro yakoze eki ayiseemu bwembeera omusawo omutendeke ne siyogera coronavirus mbaka ekikyamu obubaka nja kubuwa abantu bategere nti coronavirus aliriyo ekintu okugamba nti pandemic bwe bakirangira nga World Health Organization bwe bakirangiride kakasa nti ensi yonna kimaze kola ki okugibuna. N'olwekyo buntu agoberere nnyo Ministry of Health ekoze omulimu munene okufulumya eggule nene bazen president w'eggwanga kubanga president w'eggwanga bwe yayogera ku sirimu yakendeera ola kati avuddeyo okwogera ne ku coronavirus nekimpa ki kyebuntu yenna asituka okwogera ku platform yonna bw'otoyogera ku coronavirus kutegeeza bannayuganda oba bakoze buki ekikulu engalo zino tuzikole zitya tuziveeko tozikozesa munne waaba yerabidde n'azireeta gwe bonga omujukize ate naleka gwa muki mu nsobi kubanga kiri cheap nnyo prevention okusinga ng'omaze okola ki okulwala
nze gabwendaba sirababo infrastructure one esobola kujjanjaba kalwadde ako nga kamaze okuyingira mu muntu n'okubategeeza nti ku luno bwe balonda balondere ddala nga batunuulira omuntu asobola okukyusa ekitundu si kubuguumirira abantu bano babuguumirira nnyo buguumirizi nababa galonda omuntu ng'olw'okubuguumirira. Yabadde Dr. Kayongo Sowed Male ng'ayagala kuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira abantu ba Kyaddondo East. Omukulembezeewo Kabaka Nyomero Mujjaka Kawuuwo buli lunaku olwokusatu. Ndi Barbara Nabukenya. Nolwekyo abantu sijja bamatiza na kalimi ng'ababifuzi abalala bwe bakola wabula mbamatiza na bikolwa.